Abasiga okufa mu ordinary tebafa lwa bulwadde bafa bana abakutuka anti ow'ekyemmanga nafa ow'ekyengulu nafa akuli mu mubiri gwe n'osigalawo weka that alone will kill you. Why do you think people want private ones? Gwe okubeera ng'oli ku kitanda ow'ekyemmanga ne bamuzinga ng'olaba n'ow'ekyengulu ne bamuzinga ng'olaba ne bagati layini eyo ogiraba oyo yekka yasigadde. Gamba waliwo omuwala omu gwe naye interviewinga nga yali talina kitanda so ne bamugamba alindeko asule wansi ku Cancer Institute bwe yatuuka wali nga buli agenda ku katanda ako ng'afa bwe bamugamba agendako yagamba ne kansigale wansi n'asigala wansi nga ku Cancer Institute bakugamba lindako waliwo agenda okutuuka essaawa yonna kugambye bagamba nti mulimu nedda bamugamba nga sokoli nedda oli ow'ekyemmanga oyo mala saawa yonna ne bagamba weebake nira muna ebabeerawo temubala ba Cancer Institute bakugyewo bo bennyini mulimu bambi abamu nga bali badly off ng'aliwo ku lwa Katonda ennaku zino badokita munnaye nera yagana naye munnaye omanyi yawona yalina kansa w'omusaayi kati agenda okulaba incidentally munnaye naawona nera bamuteekako ne mudaily naye yatugamba mbu yagana akatanda n'asula wansi ne bateekateekako omulala bakateekako oli n'akutuka era ne bwe bakateekako n'agaana okukalinnyako. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Okay. Nze yo ya ango yange. Okay. Tutandise. Tutandise. Hey. Ninga microphone bannaye. Njambadde bulala. So kompere. Sima junior inomuka. Sibadde musajja. Teke size eno. Sibadde musajja. Badde mukazi era nange era ndi musajja. We also have life. But why are people? The problem, people think us the celebrities, us, but at them. Don't know whether the statement is validated or it needs a lecturer or a comment. Ndani yabagamba celebrities has lost meaning. Nani okubana bawala. Ka lost meaning ikone babatamanyi luzungu ko bakamanyi Those words have lost meaning. Nomga kati gwe what is the meaning? Bulira. So we are happy to be here on another edition of This Week. Yes. My beautiful ladies. Yes. Abasinga okwogerwako e Kampala, good or bad. Abali makoti, abalampoze emisale giri makoti tulyogerako. Naye era ekyo tekijja tujja kusanyulya.
pulira omanyi mu buli kintu kyonna mu bulamu bw'ensi eno mbeeramu that smile. yeah I love that smile. Yeah. Nga museka koze ekibuze mu nsi muno ssanyu. sanyu ate munaye bagamba mbuno when you smile it's infectious like wabeerawo oli ng'alina abadde nze nalaba wano ku covid lwe nali mpresentinga ng'abantu bagamba naye webale tubeesabesa nga lockdown ne bagamba naye nga bawulira ne bagamba waliyo essuubi nga mbasesambu ne mbabuulira ekigenda mu maaso so oli mutuufu ku kya smile. Yeah, smile. Before we get into questions from Bina, Questions. the other question you want, things that are going on in the world. They might be light, but at some point someone gets something out of it. I cut about the election bit. They were like not going in deep, yeah, over the cavios, my colleagues, you know, they couldn't come to a colleague bangi bambi baba kubye olina gabane emigo gye bankubye ne kusima twaji nkubangako nenda ba abu omubade abu nebadde wali nga nebadde ne abu imagine no naina the previous day era twabedeko kumpewo ne bitusobola ngamba bambi abamu ne was Spark TV yes Spark TV the taxi yaga mesisa we bamu some TV station amusibye naye yasasa kusula sente kumujjayo kwegamba banna of course kawempe tuli safe buli kimu ekibeerawo mu ggwanga kitukwatako. Nina omuntu omu yagamba nga tebinkwatako paka naye bwe kyatuuka ki ewuule ekyokkuba bannamawulire ekyo kikyamu entirely sina bannamawulire bokka ekyokkuba abantu that is very wrong, that's very bad. Abantu b'okuba nina bannamawulire bemanyi mikwano gyange abaakubiddwa bemanyi era nagenzeeko mu ddwaliro ne mbalaba. Asooka ye owa NTV Tamale. Yes. Aba NBS aba gundi zonna endala Spark TV Stefina. It is very bad. You cannot have an illiterate omuntu atasoma akwata omuntu eyatula emakerera emyaka ena mugalamugalamizamuku. I don't know. Mass communication nze bwe nameranga emakerere to find omuntu yakola mass communication ku compound ya university kyakubeereranga kizibu. Yes, that is true. Law, architecture, mass com, statistics are degrees zotasanga mwana ng'aloyitalinga around. True. Nino osanga omuntu wa P6 wa P5 akutte a profession yamukuba. Bambi balekerawo okwayalinga abantu bwe batyo. If you are saying nti balekerawo okwayalinga abantu bwe batyo, I think some people are mentally sick. Because you cannot beat up a person atakubye. Journalism is a job. It is. It's work like any other professionals. That makes the first estate. Exactly. So that is very bad. These people are parents. Yeah. Their husbands. Their children. Yeah. So tuleke kusiga bukyayi mu bantu. Kyokka ekyanyiiziza mbu bwe badde boogera kimu ne bakuba. Kati bwe muddamu mboli bw'ayogera ekintu ekiri wrong mwena ne babaddamu. That is so bad. Nalabye Abu ng'ayogera bw'atyo ne mpulira ennaku. Tweyagalize bannayuganda. Ebintu by'obululu bibaawo ne biggwa. People are losing lives in these elections. That is something that is worrying me. People are losing lives. And you cannot sit here and watch Others are disabled. babakuba bawenyera babamenya amagulu over bino ebyokulonda. Gamba gogambye losing lives, people are disabled. Yes, people are disabled. Me, I know people like ngaoli abadde kati nga driver yabe atakyaddamu kukola lwakubanga ate family yanagiriisa atya. That is bad. Tukongratulatinga nnyo eyawangudde Council Nalukoola, congratulations. Yabadde candidate wankwa candidate we NRM ye. Teyandabirawo ddala. Nga bw'atamanyi tetugenda kwesiba ku bantu. Akalulu kano nja kugwa n'abange.
nate wakolanga live olaga leero bwe mujja oli eno ne mwesimbawo ne mujja ne mungulira ekyennyanja I will support you. Ku kyennyanja nkooyo okwesiba ku bantu ne bakuba n'emiggo nga benneesibirako tebamanyi bambi ne bakubira ku live wamambi jjukira ne bajja ne bakuvuma ku live be bakuvumira tebamanyi oli wano abantu babakubye owooza gavumenti yaffe omwebale kubakuba enkya emmotoka yo nze nina emmotoka yange yayabikira omupiira zaali saawa 3 za kiro neŋŋenda ku nearby home kasita baategeera nti nze they didn't even bother to open omusajja ono sinjoniyamu oinalemu avuma batu naggalawo olimba jjo boyirawo omubiri naye banna kati kankubuulire tukyuzinga sayidi So- ezituwakale njawagira gavumenti ku bituufu ngiwabule ku bikyamu mpagira abange abasajja bali eyo mu paalamenti ezo nina omubaka bamuyita Kazibe Bashiru Mbazire yes bambi zanondese ku bantu ono omuwala ono yajja ne transport talina this Ono MP neyakweganya. no this MP ono Shamimu Malende then I was still in NUP mutegedde nzijukira ku social media nga Naye- mwagira nakuba ekikopo kya Shamimu n'okumuwa kaadi naye yakyusa enamba ogwaddako yansanga nampitako but bane balenda kubuuza nti bambi ali it's atya very okay. nakuyitako It's very okay. Politics has taught us. Council Nalukoola ndi musanyufu nnyo yitamu because mbadde mu maanyi ng'omuntu ate nga bwe tuba n'emisango atuwoleza bwereere baba navumye That gundi kind? navumye gundi Hey. council iteeka ligamba ki Stegete. Oh, He has not been mean with his knowledge about law because some of us are ignorant with law but it's not a crime. that's very Yeah. true yes Kakati abe NRM kibi nnyo kibi nnyo bambi Yeah. neera candidate sigwe gusa aganaga ye enviiri ezaamukubiza tosobola siba biswayiri mu kalulu naye yayogera oluzungu oli omu neyewunya mbudo naye neŋŋambaga naga yasoma yabagamba nti yasoma I was wondering why people were shocked kasita yasiba paafu bagamba tebamumanyi abalonzi ba Uganda ng'oyinza okujja ne bidizi kati gwe nga woosibe kapoteya kaako nga nange jjuni yankasiba jukira n'amanya nago ge bakozesa oli bw'aba amanyi byakuyimba aye n'okozesa erinnya lye eryaddala kati ngaffe abalina amanya nga ga radio ng'olina n'amalala agaddala unlike for you kati nga junior for you it's the same kati ku lupapula aye kati n'amala n'akwata paafu bambi naye yagezezaako Yeah, because yafunye I love- yafunze 200 something Yeah. yes I love this braveness ne sitaani amutya obuvumu gye yabujja because they are poor courageous and the devil wonders where we get to that kind gwekyali wa devo ogamba wayogeddeko nekyali ne devo waliwo obuvumu bwe wanayo ne sitaani n'atyamu naye kale ekirala kati wetunuya zino campaigns campaign tuyingidde campaigns 2026 tugenda kuba tulonda kino kitulekawa nga ffe mulimu abantu abamu nga bagambye mbwe neyabadde akwata vidiyo n'akasimu nako kati tebeza beka bakalooni oza bino ebintu tetwandibyesonyiyeemu netunoonya sente awalala junior kyakwetaaga ojja kugenda bali Abantu bagamba- oli ku saidi yooli omuwandiisi omu yagamba guns don't kill people people kill people people kill people nakiwulira ekyo politics si emubi kyekyo era okuwagira byoyagala ddembe lyo naye abantu be bafudde politics omubi ne balina okukyusa ku mbeera zaabwe okuwagira abantu be bakuba abantu nkutegeera NRM tesobola kuvaayo nebbandera yaayo baasi nejja nekutomereye NRM ng'evudde mu bbaana muntu yajja nakuba so abantu abamu beerimbise mu bibiina bino nga balina ebyabwe bye beenoonyeza bad intentions naye abamawulire there's no story worth your life true there's no story worth your life bano bakama baffe abatukozesa ku media gundi zino olwaleero bajja nakufairinga to have one voice zonna banamawulire ekuba banamawulire kize kibeerawo
naye nga bakama baffe abakulira zino media houses they don't even come out to talk about these things, and when they come out to take, because if you have a total blackout nemuga abamawulire tetugenda kuddamu kavalinga press conferences za police, press conferences za maji, they will know you are serious. True. They But did that. you cannot have a media today. Muna mawulire asasula sente meka today bera yabwe They pay them per story abasinga. No, Really? per story. nze kolagana n'abamawulire mu ministry awo n'owamawulire omutwala ku story akuba story ya minister gye buvuunikira nga yegase n'omubbi w'ettaka ne bagivuunika. Ate batya. Ogenda osoma story n'okaaba amaziga nga minister kubira wanaga junior. What did they write? I never said that. N'okwata ku mutwe. Nga lwaki ate bagivuunika. Bamuwadde sente. Eri bbiri ettaka limu. Gw'omuwa. Gwamuleese n'amafuta gage. Tufune story eya eri complete. Olumala yeetooloolamu katono nze natya abamawulire. N'agenda ku libbiri ettaka n'aliga nsobola obbevuunika wamma ne biba ku sayidiyo. Ne bamuwa. Kyokka n'obeera mu mawulire nga bikyuse. N'akuba story ng'alaga nti omubbi w'ettaka ate yabadde omutuufu. According to the evidence shown by the land grabber, it is to the land, the title is legitimate. Gye baasazizaamu ku ssini. Nze n'abamawulire beesitabuuza. Naye waliwo be bakuba nga njagala babakube. Waliwo bannamawulire be bakuba nga njagala babakube. Ekyokuli abamawulire balina double standards. Abamu si bonna. Tokolaba. Ababadde bakuba ba pinpoint nzeemu. Oba baalya ssente ne batakola. Obanyo abamawulire ogenda n'olya ssente mu field nga ate editor ayagala birala. Sitolo ina direction gyagala ogivuga. Editor n'abitereezayo waabyagala. Kati ate n'okuwaggyeko ssente. Journalists. Namwe temuli bangu. Oli mutuufu. So, but the working environment. Beera yo gye tukoleramu yombi. Nalabye abantu banaye nga bakoseddwa emitwe. Waliwo omwami omu wa NTV banaye yannumye. Yabadde alaajana. Neŋŋamba kati wano musajja wattu banaamujjanjaba. Waliwo omu gwe mmanyi gwe batajjanjaba. Nina insurance. Those companies give you insurance. It depends on the contract. But even insurance has an amount. Yeah, true. Kwe bakoma. Oyinza okubeerawo ng'omuntu agabamu insurance. Nga kuliko. Ati waliwo okubeera nga bakuwa. Naye ate famire bagenda giwa mpaka ddi. Like okubeera nga basasula omusaala gwo nga ino bwe wejjanjaba. Ate media nezimu tezisasula. Waliwo eri ebwayisa ngodde ebwayisa. Ebyo junior go. Nnyingi ziri ebwayisa. Sina gyenjoga. Ambye nti nnyingi ziri ebwayisa. Eyo muto. Waliwo yabeera. Abantu bandiwandiise stories nga tebasaba ssente mu field. Singa ade bafuna omusaala gwabwe. Singa ababakozesa babawa ssente. Kyo teriyo omusaala gumala. But professionalism with poverty tebikwatagana. Kitegeera obwavu ne professionalism bannange. Nze sirabangako training olaba abatraffic abo tanti bayimirirawo but the training they do to stand to be a traffic officer. To stand. Nabeerawo the whole thing. Babasomesa low traffic laws. Owa traffic ne bayirawo owa traffic buzibu nnyo ate n'abantu bo tebakimanyi. Traffic laws olina oba ng'ozimanyi. Sign posts olina they have class. Naye driving school traffic nagamba okoze ensoma empaayo ttaano. Bakuyimiriza kale ennaku zino bakugamba baagala amazzi. Ze waliwo yaŋŋamba ezo tezimala yongerako. Kale bambe professionalism ye yonna. Naye namuwa njagala nze nga nze. Professionalism ye yonna. N'agita because mwavu. Nze banyimiriza. Ng'okimanya oli akutomedde ssebo n'ogenda okola nga bageze ne side y'oli. Kuba muwaddeyo. Nze kyemmanyi nti nno ennaku zino bambi kyemmanyi kuba akuyimiriza bw'akuyimiriza n'akugamba hayi ennyonta ennuma ayo ku mazzi. Naye wakuba waliwo omukyalo omu ate gwe nasanga ye n'aŋŋamba zongereko nga weewaffe n'agamba pamiti ye eriwa gwe
zongereko nze waliwo abankwata ng'era baagala ssente ne baŋŋaana erinnya lya junior nga teririiko nakitunuulira busiiya eno gwe junior nga teririiko naye nga teririiko kati ate kati gwani Joseph Tamale mirundi erya junior nti amanya gayiga atatange gonna nga yina ekuteekako ka junior naye kati omuntu abantu ekirala kye tulina obbagamba nti kati bwe balaba nga waliwo anything like chaos yes abantu olaba ne gukugulya omuliro omuntu ye ng'ayagala kukwata kale ffe tugenda kunyumiro naye tebwe gwatika we gukubuukira kati ate awo mu chaos story ate weesinga otambulira naye ate kati mulimu abantu tebakifunira mu ssente byamawulire obiraba story tezirina faanagana kati otwalayo story mukama wo nagamba ebifaananyi bewakubye ng'ate oli owadde lemonita yabikubye bulungi gwe wabaddewa kobeera kuloza ogenda okulaba nga kiripu NBS keyina ate mmwe temukayina ne bakubuleminga noyagala obeere ki kati omuntu wa bulijjo ate ye lwakubanga kati ngaomuntu n'apostinga ku TikTok neera mbebaliza ddala batuwa update naye ate kati muna ekiyinza omuwuliramu apostinga ku TikTok biki kati nga bonobeera ng'oli ku crime scene n'ogamba njagala nfune story kati ate yakibalirawa ne buli ate akati olaba ne gavumenti yaffe naye erina okutegeera nti waliwo abantu bye bapositinga ne bireeta obuzibu naye ate waliwo abantu bye bapositinga ne bituyamba n'okuyamba mu kunoonyereza because right now gavumenti yakola etteeka owa poliisi byakola tabikola ku lwa kitongole abikola ku lulwe kati abapoliisi bakuba abantu ng'amannya tebayina beetaddeko obukookolo bisegeera kati accountability neebanzibu naye atayimuze abantu bano abakwata randomule bakwata bukiriipu obugirayo ddala who was doing what is accountability mawanga gonna agakulaakulanye essimu eno kyakulwanisa kyamaanyi kijjayo kati kyoyagala okugamba nti omuntu wa bulijjo kasita asanga omuntu ng'ali wali ne bw'aba ali mu buvune alina okuyamba following ye so akwata n'agamba ababbi bali wali nfo kyokubeera nga baba kuba amasasi fo kyoggwa cover naye yatandika okugamba banaye ababbi bali wano mu Uganda mulimu freedom of speech but there is no freedom after speech there is freedom of posting but there is no freedom after posting Uganda tebagana kwogera byeyagadde naye oba omaze obyogera wange awo babuulirira gwali aliko freedom after speech baga you have freedom of speech kati nze nina bye nayogedde naye omutima gunkuba essaawa yonna ebizira nno naye tewabeereka so those who want to post please post those who want to get a following they will also follow you back naye esibwetambula okwanza kati mbadde ndowooza nti Junior agenda tugamba bannange making sure it's your life first naye kati waliwo abantu kati kankubulire waliwo abantu nga bafa dda they are living dead you think people fear death these days omuntu asula enjala omuntu obulamu kati woba oyagala kulaba nti abantu ensi yabakuba mwe temutambula genda akeeyo nga Kampala abantu baweddemu ssaawa nga 3 olaba abaana beebaka myala omwana yeebaka mwala nga guwunya neyeebaka kafaliso nga kawunya talwala nga ne enzyme ezireeta obulwadde bacteria zamuvaako dda zimuti ate munaye tebalwala naye n'olyoka olaba ffe ganywe nga si mafumbo olabe kakati abantu tukyabatiisatiisa dda kufa baafa dda people are surviving in life they are not living a life people are surviving naye is there a hope of doing what
of again living a life. Kati kulaba ano mawulire. Otuuka mu mawulire gano, it's very difficult amawulire gano okubaako ky'ogajjamu. You have to struggle okugulayo akamotoka. You have to struggle mawulire gano okugulayo akataka. You have to really struggle. Because tuli mu bintu ebitafuna nnyo. Some like blaming anfunire eno n'eno. Kati gwe oyagala tegeera nti abantu tebenkana tunatera Friday genda kola ekiri ekalanga. People have gone to rest. Genda ke Zanzibar. Hotelo zonna bannayuganda be bazibookinga. Mbagala ne bawummula naye ng'omuntu agenze kulya miliyoni 5 gw'osabirira Katonda akuweyo emitwalo 2 leero olunaku luggwe. Yes. Kati we are not living a life, we are surviving in life. Abantu bakolera mmere ya leero era COVID yakitulaga. COVID yatulaga nti 80% of Ugandans were working for food. Kulya. Era waliwo agamba n'omuntu junior oyinza okubeeraawo omuntu n'agenda mu mabalaga n'ag'ebbeeyi n'olaba receipt nga they have spent like 20 million. Bw'oba oyagala kitegeera Uganda in summary egenda mu makyaki. Abantu balina ebizibu tojja kuddamu kusaba Katonda ojja mugaa Katonda saga kusumbuwa. Waliwo abalina ebizibu ebinene. Genda mu malwaliro. Amalwaliro Genda mu Cancer Institute. Oh yeah. Cancer Institute nego ne casualty. Olaba omuntu eyamulago bannange. Lwala ng'emmere gye baleeta nzaagiri. Ate enkoko danjiri gitaddemu kapiira. Bane bakyogerako n'endowooza bali. Nze yali abirya. Kati nga lwaki obirya? Era nga bagamba mwebale nnyo. Nga mbiteeka wali nga ningizaayo. Kati enkoko nandi gimuteekeddemu kapiira. Alya katini. Yali alira mu kapiira. You can't do those hard stuff. But you could blend it. Yagajja mu biseera by'eddwaliro awo. Akabina ndooza ne kagejja ti gwekyo ekigejja kabina. Bannangira. Kirabe kyekiri ebintu by'omulwadde. So byali bituufu nze naye ndowooza basaaga. Nze yali abirya ng'era abimpa. Nange life. Bana life okimanyi n'essente nayo nga waliwo n'essente nga tesobola kutaasa. Waliwo omusajja omugagga omu gwe nalaba ku X gwe baagamba ne bamuteeka ebweru nga ne oxygen. Ono ow'okumuteekamu nga tasobola nga balina muteeka bweru. Ate akati olaba kati sente ekongerayo emyaka. Natural air. Sente ekongerayo emyaka. Abantu mu Uganda tebafa nti balina okufa. Bafa bbulwa lyaki. Poverty, stress ibata. Lafa bbulwa lya sente. Nogenda mu depression n'ofa. Omulwadde okusula mu ICU mitwalo 5 oba 6. Every day. Ezo ICU z'owulira. Kati we wajja omulwadde omulala ng'ebitanda bijjudde. Eddwaliro tesobola kugamba nti agende ewala asete azitwale walala. Bajjayo ow'oggwe atasobola kusasula. Gamba. Fe waliwo olumu twalina omulwadde awe Mulago nga tumujja e Nakasero tumutwala e Mulago nga sekyawo zikenedde nga ziri mu bukadde nga 4 okusoba. Nze kino sandi kyogedde. My dad State House yalwawo oweereza sente. Baali bamugobye. Baana katufule. Olaba ow'erinnya baali nga sente tezireflectinga ku account. Nali mbasi. Nze nkubuulidde beera ne ssente bo beera ne ssente have money at least ebintu byonna ebya health insurance beera nazo ba era nga insurance when I lost my dad nagenderawo mangu okufuna health insurance nategeera it's very essential and bagamba mbobeera ngo ogenda fa bagamba si bwebukusi bagamba nti bobeera ng'oli mukkiriza. It's not right okubeera nga bobeera ng'oli mukkiriza okubeera mbu nga toyina insurance. Bwe bagamba naye mbuno olaba n'okubeera n'essuuka z'eddwaliro blanket y'eddwaliro mbu bikuba ebisira butogenda kuva mu ddwaliro. Bwe bagamba abalokole munaye waliwo omusumba omwe yakyogerako nagamba lwaki mubeera ne blanket z'eddwaliro lwaki abapasita bwe balwala bagenda mu ddwaliro lwaki tebaleka ne bagenda mu ggulu. I've seen pastors running to the hospital. Oh yeah. Yet they preach heaven nti ebiriyo birungi. Why don't they go? They fear die. Nze njagala nnyo wano religious leader. Gundi principle yagala nagamba twagala nnyo naye ogenda mugala okufa. Twagala ogenda mugulu naye tetwagala kufa. Basoma Bible ne batubuulira the heaven is good. Naye mugaye pastor
ate abeera akyalina ebyokukola bangi nnyo bali ku pulesa basiba mu malwaliro aye nga ffe tugireese stress eyokuba stressinga n'ebizibu byaffe sigoogaye muno mbwotuuka eri n'ogamba katonda soka okole ku bano naye waliwo kyoyogedde kyendabye nga kyamakulu nnyo banaye tuve mu byokusaaga ate ennaku zino insurance yo balanse n'ogikendeeza nti oli osobola n'okutandika okuteekayo emitwalo ebiri bannaye twetegeke ekiri mu malwaliro twetegeke ekiri mu malwaliro nga tonnalwaza muntu wo my dad twamumalirako miliyoni 15 buli week 15M per week abantu tebafa mu ggwanga lino because they are supposed to die they die because they die ojjanga otaawa omusawo n'akutunuulira n'asooka amala n'okulya emmere nga takyayagala kumanya zitaito zo tulina ssente naye nina erinnya ebyo tebabiwulira tigundi alina erinnya bajja kumala kuteeka mu kayoola kisazaamu linnya lyagenda bisazangaate buli sho gyetukola nsazaamu mu linnya lya Yesu kati abasiga ate okufa mu ordinary tebafa lwa bulwadde bafa bano abakutuka anti oba owekyemmanga nafa owekyengulu nafa akuli mu mubiri gwe n'osigalawo weka that alone will kill you. Why do you think people want private ones? Gwe do you know kubeera ng'oli ku kitanda owekyemmanga ne bamuzinga ng'olaba n'owekyengulu ne bamuzinga ng'olaba ne bagati layini eyo ogiraba oyo yekka yasigadde gamba waliwo omuwala omu gwe na interviewinga nga yali talina kitanda so ne bamugamba alindeko asule wansi ku Cancer Institute mbu yatuuka wali nga buli agenda ku katanda ako ng'afa bwe bamugamba agendako yagamba nedda kansigale wansi n'asigala wansi mbu nga ku Cancer Institute bakugamba lindako waliwo agenda okutuka essaawa yonna bagamba nti mulimu nedda bamugamba nga atisokolina nedda oli owekyemmanga oyo mula essaawa yo ne bagamba weebake nira muna ebabeerawo temubala ba Cancer Institute tebakugyewo bo benyini nedda naye mulimu bambi abamu nga bali badly off ng'aliwo ku lwa Katonda ennaku zino badokita munnaye nera yagana naye munnaye omanyi yawona yalina kansa w'omusaayi kati agenda okulaba incidentally munnaye naawona nera bamuteekako ne mu Daily Monitor naye yatugamba mbu yagana akatanda nakagana nasula wansi ne bateekateekako omulala bakateekako oli n'akutuka era ne gwe bakateekawo n'agaana okukalinnyako era yali atawaanira bwereere okutukanga newaka okutukirayo oli mutu like wabeerawo abamu especially kati nga bano abalina I remember I nursed somebody nga alina Mukenenya she was a boy he was a boy sorry my nephew mukama amuwumuza emirembe naye yaŋŋamba bamujanjabireyo jinja naye yaŋŋamba and wano baleeta abantu waliwo gwe baleese ekiro yakutuse awo nagamba wano wabaddewo neiba wange naye naakutuka katulaba neŋŋamba maisha nakola nagamba mumugye mu ddwaliro